Robert Mutebi awamu ne Eddie Nsoboga mukulikire eyo ddala. Bwe tuvaako eyo abakulembeze baba boda bayitiddwa ku kitebe kya KCCA mu lukiiko olubadde lugendereddwamu okutereeza omulimu gwabwe. RCC wa Kampala omukyala Farida Mayanja Mpima ategeezezza ng'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bwe yasazeewo nti boda zonna ezibadde zaakwatibwa ziddizibwe bannyini z'ogenda kulaba n'abamu ku bakulembeze ababadde mu lukiiko luno. President Yoweri Kaguta Museveni ng'ayita mwakulira ebyokwerinda mu Kampala Resident District Commissioner alagidde poliisi zonna okuwaayo pikipiki ze baakwata eri bannyinizo. RCC Farida Mayanja Mpima bino bitegeezezza abakulembeze ba boda mu lukiiko olutudde ku KCCA nga muno mubaddemu n'akulira ebyentambula z'ebidduka mu Kampala n'emirala Norman Musinga awamu n'omumyuka w'akulira ekitongole kya KCCA David Luyimbazi. Tugezaako kutegeeza ba boda be bagambye bagende bajeyo piki zaabwe bagende bazijjeyo kubanga ojja kusanga eriyo ba boda abamu abaava mu kibuga nga bamuwambako piki obanga poliisi yakwata piki n'alemererwa n'adda mu kyalo. So twagadde okuba omulanga nti naawe ali mu kyayo nga piki yo eri ku poliisi osobola okuvaayo nayo gy'oli n'ojja n'ogijjayo n'otandika okuddamu okukakalabya emirimu gyo. Mpima ategeezezza nti olukiiko luno lugendereddwa okutereeza omulimu gwa boda mu Kampala n'emiriraano. Tugenda kugonza mu mbeera yonna okulaba nti tukwataganira wamu eriffe abakozi ba gavumenti nammwe abakozi ba boda kubanga industry yammwe ya muwendo nnyo ffenna tugasiza wamu kwekanga ng'ogenze mu jjamu amaanyi nnyo olina okubira omuntu wa boda jjangujje mu jjamu akudduse mu lukiiko lw'ogendamu. Aba boda basiimye eky'omukulembeze w'eggwanga okulagira babawe boda zaabwe ne balaga obutali bumativu olw'okutulugunyizibwa nga buli kaseera. Tuze kuba boda fama kulembera buli omwali ekyoki wetukiyita buli omwana ayita ekikye buli omwana neategeeza mune bodaesobola kutereera boda tebibabi ayite tebiba kyafu naye abasamiza gavumenti eyo lwokutuuka okulaba nga tuli mu mbeera ey'okugamatibokuwayira tuyateetagako omulembe omulago olutya tulakukuba okufaanana kafyu kizibu kinene nti kafyu esaawa eziwera saa 12 ne muyitamu eddakiika 10 poliisi etandikira okukwata kati obuzibu buliwo ate obw'amaanyi ennyo baataddewo piki eziddusa aba boda era obubenje bweyongedde mulago bajjudde bapoliisi lwaki ebizibu ebyo babituukako kubanga balaba nti bamala okukwata gwosobola kwangwa n'ogenda wamu n'onogya emitwalo 5 naye n'obeewola emitwalo 10 n'ojja n'ogya akapikiko ekitali ku mmotoka ate ku nkomero ate bazeeguza kasaawa ezitali myezi 6 bazeeguza. Bannaffe bakaluubirizibwa okuva emabega wonna nga piki zaabwe ziri ku mapoliisi. N'oluvannyuma lw'okusinkana His Excellency twamusabye n'akkiriza piki zonna eziri ku mapoliisi mu ggwanga lyonna Uganda ziteebwe. David Luyimbazi omumyuka wakulira ekitongole kya KCCA ategeezezza nti bagenda kutuula okulongoosa ensonga za stage. Norman Musinga akulira entambula z'ebidduka mu Kampala n'emiriraano asabye aba boda okugondera amateeka wamu n'obutabanguzi ku bapoliisi. Byawandulu Bone, Salt TV, Omunyo.